Kino kyatandika nga kirooto Bamuwayira bwe yatisalawo okutandikawo etendekero ly'abaana bato mu muzannyo gwa taekwondo. Ekimu ku kiruubirira ky'ettendekero lino kwe kulaba ng'abaana bava mu maka amankuseere bafuna omukisa ogw'okwetaba mu mizannyo, wabula kino kyandiremwa olw'ebula ly'ensimbi. Oluvannyuma lw'abavubuka be batandika okukola obulungi n'okuyoola emmedaali mu mpaka z'eggwanga ez'enjawulo omwaka oguwedde, abadde ayagala beetabe mu mpaka ez'ebweru omuli eza Mombasa Open ezinaayinda ku Pasika, US Open ezinaayindira mu ssaza ly'e Las Vegas mu America mu February w'omwaka guno, n'ez'ensi yonna e Mexico. My message to the public is these children have very big potential, but we lack funds. We don't have enough equipment. I'm single-handedly running this club, so I need sponsors. We need sponsors. We need people to come out and support us. Tiimu yandiremwa okwetaba mu mpaka zino olw'ensimbi ezetagibwa omuli eza tiketi, ebyendya n'ensula, mpozi n'entambula mu mawanga gye banaaba balaze. The WTF taekwondo we do, it's actually an Olympic sport. Frank Serugo, WBS TV, Kampala.